Taata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Taata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Omwoyo atuuse. Yes. Thanks for brother. Omumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Oluganda Mukama yeebazibwe. Mwasize mutya era mwasize mutya kasibire nti ffena tuli bulungi weewaawo ekitiibwa n'ettendo nkidiza Mukama tiranga nkubyanzi bulungi siromanyi sirowiza naye olwekisa ngulumiza Mukama abamu mwebuuza Omumbejja wa Yesu nga first day tukyagirabako osooke tugumiikirizeeko embeera wenejja mu nteeko obwakabaka bwa Mukama ennaku zino tuwaguza buwaguze kifo olumu wooba oli nga tekyetaaga kubeera nnyo mu kamera so tugumiikiriza tugira tubeerayo tunavaayo eri nga tukomawo mu kamera mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda obulamu ekirungi mwandabako mumanyi gwe muwuliza mumanyi gwe abaweereza mumutegeera haleluya kitegeeza sikipya ngate era nsabisa obalaba bumpya kolera ekintu kimufuna obutuuze wano muwobwobwembeefu obutuuze obufuna otya olaba obubaka bwosanzeeko nolikinga nokomentinga oluvannyuma nosubscribinga ojja kuba onkolera bulungi ate tosubscribinga n'otuulayo n'obivaako bufuna ka notification bell ng'okakonyeeko bufuna ka notification jangu tuyimirire wamu kubanga yagamba abali babiri abasatu ali bamasekkati gaffe kati kitegeeza we naabeera eno Omumbejja wa Yesu nawe n'obeera gy'oli n'okuma ekyoto nga nange eno bwenkuma Mukama agenda tukola bulungi haleluya tagenda tulekanga bwatusanze kyonna kye tunasabira agenda kituwa wabula kye tulina okukola kuyimusa kukkiriza weewaawo olina okukkiriza mu gwe nga tetunnatandika kusaba bweba tolina kukkiriza ng'ekyoto kyaffe ekigamba nti tuyimusa okukkiriza kwaffe Mukama kye tunaasaba anaakituwa yes tuyimusa okukkiriza kwaffe kubeere waggulu kye tugenda osaba Mukama agenda kituwa haleluya yes katukowola omwoyo omutukuvu omwoyo wa Mukama taata tukwaniriza kabete wange nkwegayirira n'obuwombofu ojja okutegeera kwange ojja otwale okutegeera ojja otuule mu nze kozesa ebyo byenteekeddwa okwogera Mukama taata akamwa kange kakavemu ebigambo ebisaanidde byebyeyagala Mukama taata kabakabaka okwogera leka onnaaze n'omusaayi gwonna wentambudde obubi kuba kimanyi Mukama taata totuula wali kibi ntunaaze ne buli sekino Mukama taata agenda owulira ekigambo kino n'oyo yennyini atagenda kiwulira naye nga kigenda mukolako omulimu Mukama sooka tunaaze n'omusaayi gwe tutukuza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu twekweka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu nti omubi ne bwakomawo Mukama asanga tujjudde omusaayi nga tulina entiisaayo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tukwebaza ku lw'ekigambo kyo nti otuliisa ekyemisana ekyeggulo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwebale Yesu haleluya olunaku olwaleero tugenda tambulira mu kyawandiikibwa kyaffe kya Yokaana tugenda tambulira essuula ya 14 tugenda kugyayo akanyiriri ake-18 naye ng'osobola ogisoma yonna Mukama waba akuwadde akadde naye akanyiriri ketugenda okusabiramu olunaku olwaleero kagamba bwe kati oyo mutukuvu taata siribaleka bamulekwa nkomawo gye muli haleluya Mukama tagenda tuleka nga bamulekwa akomawo gye tuli teyatuleka nga bamulekwa era tatulekaawo ali naffe essaawa eno kubanga bw'aba yatulekera omubeezi oyo omwoyo omutukuvu w'obeera waabeera haleluya tulina amaloboozi abiri ge tuwulira erimu erikola ekibi liba lya sitaani ddala liba lya mwoyo omutukuvu bw'aba akuganye ng'ekintu kireke bwakugamba nti era togenda wano togenda kitegeeza ojja funirayo obuzibu wanoowalaze empaka n'ogenda oyinza ofunirayo kyobadde tosuubira so bw'aba atugambye talituleka nga tuli bamulekwa ye mubeezi waffe gwe tulina tumwebaze yonna embeera gy'obadde oyitamu kimanye nti toli wekka toli mulekwa oyina taata oyina omubeezi oyina buli kimu kyobadde weetaaga ng'olaba amaanyi gakuweddemu oyagala kivaako
Mukama ali naffe. Nkubakyeyo gy'oli yonna obeera mu nju ng'olimu wekka, enju n'ekuzimbirira nga yegwalimu oyogera olulimi olufaanagana wekka oli wanjawulo, abalala bonna boogera babuuliziganya naye gwe ng'oli wanjawulo, kitegeeza toli wekka, olina gw'oyogera naye. Nze waliwo wentulaanene neŋŋaa naye Mwoyo Mutukuvu leero jangu tunyumyemu, mukitegeera newoyogera naye ng'owulira nga waliwo akuddamu, ng'olina emboozi gy'onyumye naye ng'olaba ng'omuntu waali akuddamu, bw'okkiriza nti nange siriiwoomu mu kifo kino, nina omubeezi, Mukama akukolera ebyo, akimanya nti omwana wattu talina gwanyumya naye, leero kangende nnyumyeko naye. Nze liyo oyinza okusanga n'ogamba naye mumbejja wa Yesu alina ekizibu alabika, naye nga ndi mulamu ntegeera, naye nga nina bwempulira omuntu omulala nga tasobola nakitegeera, nga mpulira nga siri bw'omu ayogera nzeko olulimi lwenjogera, nga mpulira ninawo omulala gwenjogera naye, so tasobola tuleka bw'omu, tatuleka nga tuli baamulekwa, ye taata wa baamulekwa, ye mubba wa bannamwandu, ye buli kimu. Oyinza okulowooza najja bw'omu, wajja naye tewamulekaayo, so muyite buyisi, akimanye nti omanyi nti wendi abaawo, naye yagamba abajjukiza ba Mukama temukoowa paka nga Yerusaalemu etuusa ekitendo. Naye gwe bw'onoosirika naye ng'asirika, naye bw'onoomuyita ajjawulira, musembeze, mufuule mukwano gwo. Yagamba njagala abo abanjagala n'abanyiikira okunnoonya balindaba. Haleluya. Kitegeeza mwagale, nyiikira omunoonya, ogenda mulaba. Ye Katonda atuukiriza ebigambo bye, yagamba ekigambo kyange tekiriddayo kyereere, kiba ne nnyini kyo. So mu kyo kinfundikira ŋŋamba ntya, tetutali tuleka baamulekwa, tetuli baamulekwa, toli munaku, toli wekka. Haleluya. Sajja oyo mulungi. Teekateeka emmeeme eyo mukwano gwange, wulira ng'osiima nti toli wekka, omuyita akolera ensonga zo nga bwakusuubiza nti toli wekka, alindiridde eddoboozi lyo, ne bw'oyogera kaama akawulira. Olunaku lwajjo twasomye nga batugamba ne bw'oyogera kaama aba akawulira, abaawo ng'akulindiridde. So olwaleero yogera ne Mukama, yogera naye nti oŋŋambye tolindeka. Haleluya. So baganda bange, Mukama tagenda tuleka nga tuli baamulekwa, akomawo gye tuli, ali naffe. Naye ekiseera ky'okudda kye njagala kitusange nga tusaanidde, nga byonna bye yatugamba okukola tubikoze, naye nga tolowooza nti oli wekka, tulina omubeezi eyatuweebwa. So tumuyite, tumukoowole olwaleero atukomeko. Haleluya. Ompita Yesu, Yesu wange taata, kukowola nga nkukowola nze nga wokyalira abawala, n'obasanyusa ngonkyali, leka leggwe mukowole Yesu, Yesu wange taatanga, kukowola nga nkukowola nze nga wokyalira abalala, n'obasanyusa ngonkyali, awatali gwe Mwoyo mpulira sisobola,
awatali kigambo ky'ompulira sisobola ewe ngamba nti kansabe mpulira nga bimmenya sobola taata awatali gwe mwoyo mpulira sisobola ngamba nti kansibe mpulira nga bintama awatali gwe mwoyo mpulira sisobola wengamba nsome ekigambo kyo mpulira nga sisobola taata watali gwe mwoyo mpulira sisobola nkwetaaga Mukama kwetaaga jangu mponye kwetaaga omulungi kwetaaga mu baana baffe kwetaaga Mukama kwetaaga emwoyo gwaffe guwone Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo mutukuvu taata tukwaniriza mukwano tukwaniriza omusumba omulungi tukwaniriza empologoma ya Yuda jangu otwale obufuzi mukwano gwange jangu olwane mukwano gwange jangu owambe ekifo mwe tuli jangu owambe ekifo mwe tuvunnamidde jangu owambe ekyoto kyaffe Mukama ekyali Pure FAITHALTAR Mukama taata kabaka w'abakabaka jangu olwane entalo ez'omubiri n'ez'omwoyo ezabituwangudde Mukama nga tuli mu kubeerawo okwo jangu ofuge mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omwoyo wa Mukama taata nga tuvunnamawo oli kitange tukukoowoola Katonda omulungi ojja otwale obufuzi mukwano nga tusooka okwebaza weebale omulungi wange weebale kabaka w'abakabaka weebale empologoma ya Yuda weebale ekikolo kya Yise ffe baani abalamu ayi Yesu wange ffe baani tetusaanidde tetulina kyetuli tetulina magezi tetulina Mukama taata naye gwe Katonda omulamu Katonda ow'ebiro n'ebiseera tukukoowoola olunaku olwaleero ojje mukwano gwange ofuge weebale omulungi wange weebale ku lw'abaana baffe weebale ku lw'eggwanga lyaffe weebale ku lw'amaka gaffe weebale ku lw'abasengoozi Mukama weebale ku lw'emirimu gyaffe ayi taata wange weebale gwagabirira ekyokulya ekyokunywa ekyokwambala oli Katonda mbakibennekiba oli Katonda ayimirira ku luuyi lwaffe taata alwana entalo ez'omubiri n'ez'omwoyo weebale omusumba omulungi tukwebaza ku lw'eggwanga lyaffe tukwebaza ku lw'abakama baffe tukwebaza ku lw'emirimu gyaffe tukwebaza ku lw'abaana b'abakama baffe tukwebaza ku lw'abo baali ku lw'ofiisi Mukama taata nti bagenda funa omirimu tukwebaza mukwano gwange taata kabaka w'abakabaka ku lw'abatalina mirimu nti bagenda funa emirimu tukwebaza ku lw'abaana baffe Mukama taata nti abamu baawummudde Mukama taata weebale omusumba omulungi nga n'abakyasoma Mukama taata manyi nti oli wamu nabo Mukama taata weebale empologoma ya Yuda gwe kikolo kya Yese tukwebaza ku lw'abakandideeti tukwebaza Mukama taata ku lw'abo abali mu classes endala weebale omulungi wange tukwebaza gwe yazaamu okusoma nateera weebale empologoma ya Yuda tukwebaza kubanga bwe tukuyita oyitaba taata tukwebaza ku lwa YouTube channel zaffe Mukama tukwebaza ku lw'abasubscribers Mukama tukwebaza ku lw'abo abatwala akadde Mukama taata kabaka w'abakabaka ne bayimirira wamu nange mukwano gwange weebale omulungi wange weebale gwe abasobozesa agabirira wifi agabirira data oli Katonda ow'ebiro n'ebiseera kaseera kano taata tujja mu maaso go nga tetusaanidde maaso go tusaasire otusonyiwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata twenenya kuba butali butuukirivu bwaffe olw'ebikolwa by'enfumiitiriza zaffe tukola bingi Mukama taata mu ndowooza tukwonoona mu ngeri nnyingi Mukama mu nfumiitiriza mu bikolwa mu ndowooza mu kaogera byonna Mukama taata nga tukwonoona naye ate taata kabaka w'abakabaka tukomyewo gy'oli otusaasire otunaze n'omusaayi ekibi tetusobola kukireka wootali tuyita omwoyo alumiriza ekibi okutuula mu ffe ekibi kituleetera ekiseera Mukama taata ne tunafuwa ne tutasobola kuba na maanyi tuwa omwoyo ayimirira agamba nedda kino kibi Mukama taata mulungi wange tukozese ebyensonga yegwe essuubi lyaffe yegwe mubeezi yegwe mulwanyi waffe bw'otatulwanira eddala ani anaatulwanira wootayimirire wamu naffe eddala ani anaayimirira naffe taata yimirira ku luuyi lwaffe eri buli sekinoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tunaze n'omusaayi gwo kubanga bagamba okumawo okukima ekkanisa talina bbala wadde olufunyiro naye ffe enfunyiro taata kabaka w'abakabaka zitujjudde tukooye enfunyiro Mukama taata tunaze n'omusaayi gwo wagamba nti ekibi kyaffe n'ekinabanga kitwakadde nga bbandira emmyufu n'okunaza n'okutukuza naye ate ddadde mukwano
ekibi kino tetulina ngeri kijja kituyeka wabula gwe ekisa kyo kyetukowoola kituyambe ekitwerabiza ekibi kituteekemu omwoyo alumiriza ekibi mu ffe nga ne bwe tuba tubufumintiriza nga tukireka mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tatakola ku ndowooza zaffe, omuntu waffe ow'omunda inamani waffe tumuleese gy'oli mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu, webale Kabaka w'abakabaka, webale omusumba omulungi. Tukwebaza nti wetukusaba okutusonyiwa otusonyiwa, tukwebaza nti wetukukowoola oyitaba. Webale gwe atunaza n'omusaayi gw'ogwo gwayiika ku musalaba egguluggusa. Webale gwe abeera n'omusaayi enkya n'eggulo nga ne bwe tuguyita buli nnaku buli ssaawa gubaawo. Webale asa watugamba nti wetujjanga gy'oli tuleete ensonga zaffe ez'amaanyi. Weewaawo mukwano Yesu. Taata, tulina embeera ezituzitoweredde mu Mukama. Taata, nga bw'otugambye nti nno togenda tuleka nga tuli baamulekwa. Abamu Mukama Taata tubadde tulaba tuli baamulekwa olw'embeera ze tuyitamu Mukama Taata. Emirimu gya kutulugunya, emirimu gya bukwasaganya Mukama. Abamu tebalina mirimu Mukama, kyova olaba tuleesa buli mukyala na mwami Mukama Taata anoonya omulimu ogutalabika. Mukama yimirira ku lulwe. Ku lwabo Mukama Taata Kabaka w'abakabaka abamazeeko zi contract Mukama Taata nkukoowoola oyimirire ku lwabo Mukama Taata. Yimirira ku nsonga zonna Mukama Taata ze tuyitamu Mukama Kabaka w'abakabaka. Waliwo abaana Mukama Taata nga bamalako dda contract nga bagenda Mukama Taata bagala kuddayo kukisinkana babeezi baabwe. Mukama ye gwe yagamba nti obufumbo obugeraageranya ku kkanisa. Kati bwe baba nga ababeezi babalindiridde, ayi Kitange nkukoowoola ku lwabo abalina okuddayo Mukama Taata Kabaka w'abakabaka nga bakyakwatiddwa enzigi z'eggule. Yimirira ku luyi lwa buli mukyala Mukama. Ye gwe ssuubi, ye gwe mubeezi. Luwaana n'ebyo byonna ebirwana naffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tujja mu maasoko nga nnyimusa abo bonna Mukama Taata abalwadde basekoseero, abalwadde b'endwadde zonna Mukama Taata ezibadde zibalumba emigongo Mukama ku lwa Bankubakyeyo nkukoowoola Yesu wange. Nkuyita Bankubakyeyo balina obulumi bwe bayitamu essaawa eno, obukoowu bungi, emigongo giruma, ebifuba biruma. Ne Taata nkwegayirira masaagi ng'abantu abo. Ku lw'abakyala Mukama Taata Kabaka w'abakabaka yimirira, ku lw'abaami yimirira, n'owulira oli n'akugamba bannange nkooye, n'ebigere bizimbye mukwano Yesu masaajenga emibiri gyaffe Mukama. Nkwegayirira wali obukoowu leeta w'amaanyi Mukama. Mu kaseera kano tuddukidde gy'oli tetuyina mulala. Bankubakyeyo Mukama Taata ke kaseera kano Mukama Taata akalimu Mukama Taata endwadde eza buli kika. Ne Mukama Katonda omulamu wonya masaajenga tulaba ng'omasaajenga Mukama Taata n'ow'amaanyi abo abazuukuse abeebasenga n'okukasuka omukono tebagusobola gusitula nga n'okugulu tebasobola kusitula n'omasaajenga ne bazuukuka nga babisobola. Ye gwe watuleeta ku ddungu kuno, gwe waleeta buli omu gy'ali Mukama osobola okulabirira Kitange. Ku lwa Bankubakyeyo nkuyita, ku lwabo Mukama Taata Kabaka w'abakabaka abasoliddwa abalina ebibuuzo bamazeeko zi contract tebalina yadde ekikumi, tebalina kye bakola, tebalina kyakola. Taata fuuka ansa zaabwe. Tobaganya Mukama Taata omufudde okusinza, tobaganya kwedda, tobaganya kweyimba mu miguwa, tobaganya kunywa butwa. Nkwegayirira Katonda wange ku lwabo abali ku zi deportation abeekyaye Mukama. Ku lwa Bankubakyeyo tukwetaaga Yesu wange, tukwetaaga. Aba asolazi bakwetaaga, bakadamu bakuyita, abasekanyama bakuyita. Taata yimirira ng'okola ebyekisa. Nkwegayirira omulungi wange Taata ku lwa famire zaffe Mukama. Leetawo obumu Mukama, leetawo enkwatagana Mukama. Taata Kabaka w'abakabaka ababadde n'obukuubagano Mukama, yimirira ku luyi lwabwe Mukama. Nyimusa buli mukyala na buli mwami Mukama Taata ali awo Mukama Taata nga yeebuuza ekyokuddamu, emirimu gyebuuze Mukama. Taata beera ansa, ye gwe yagabira emirimu Mukama Taata, gwe yagamba nti naatakole n'okulya taalyenga. Mukama agabirira emirimu Taata ku lwa bakama baffe tukuyita. Kyusa emitima egy'ejjinja, yimirira ebibadde egy'ejjinja gifuuka egy'ennyama, gibadde emikambwe gifuuka emigonvu. Oli Katonda agamba kibe ne kiba. Weebala omutonzi omulungi nti nekyo kikoze. Taata nyimusa abaana baffe Mukama Taata, yimirira ku luyi lwabwe Taata, yonna gye bali obawa obukuumi, obambaze entiisaayo Mukama. Taata tobaganya kwonoona, tobaganya kusa
basinza kirala kyonna leka basinze gwe Katonda omulamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata nyimusa abo bonna Mukama Taata abali mu malwaliro Mukama nga tebalina ayamba tebalina adaabiriza nga n'abamu tebamanyi famire zaabwe tezimanyi nti balwadde. Mukama yemerera ku abalwadde tuyimusa abo Mukama Taata abalina kansa abalina Mukama Taata kansa wannabaana abalina Mukama Taata ebirwadde ebyolukonfuba sekusero asema Mukama kulw'abaana tukuyita kulw'abasajja abakulu tukuyita kulw'abakyala tukuyita yimirira Taata wange Taata tugambe tolituleka mukwano gwange tetulibamulekwa Mukama watuwa omubeezi oyo Mukama gwe tukireyimingira atuseye Sala yaffe eyo Taata atulajanire atusindire endwadde zirumye kulw'eggwanga lyaffe Taata tukuyita sente zaffe tezikyali mu value tukola n'okola ne bakusasula naye nga sente teri mu value. Yesu kubeko eritali yemerera omulwanyi waffe lwana n'ebyo ebirwana naffe kwate ngabo n'akagabo ayikitange oluŋŋamye Taata tunyweze abaweereza abo kulw'abaweereza Mukama Taata tatuganya kwesittaza ku jjinja Mukama tatuganya kutambulira mu kibi mukwano nyimusa buli muweereza Mukama we tuba tunafuye Mukama tuzeemu amaanyi Mukama zuukiza ebyaffe ebyafa situle Mukama Taata ebibadde byalema mufe ebibadde byasibirwa mu bisitaani olwaleero twambala amaanyi n'obuyinza okulumbagana enkambi y'omubi sitaani gye yakwatira ebyaffe olunaku olwaleero tumulumbagana tumuyuzayuza sitaani toyina buyinza ku mwana wa Katonda toyina buyinza ku magenda gaffe tukuma omuliro ogutazikira tuzikiriza buli muzimu buli myoyo mibi egisituka egirumba obulamu bwaffe emyoyo gy'endwadde tugikumako omuliro tuyita omuliro ng'owagamba Taata gy'oli Katonda muliro we guba gwaka ate kyekidaana Taata buli muliro wetubadde twazikira Mukama tuseesaamu tuyita omuliro ogutazikira tuyita omuliro ng'obugagga ogubadde gwazikira gye twali twasibibwa emyoyo gy'okulemererwa bye tukola byebifa olwaleero tubizikiriza olwaleero tusindikayo mu pulaani z'omubi za pulaaninga gye yateeka amannya gaffe tusindikayo ejukyeza eggulu okutabulatabula ennumba enkukunye tuzisindika omweyo gy'obwenzi emyoyo gy'obusungu gye tubadde twateekebwa nga bituleetera okulemererwa yonna omubi gy'abadde yatusibira nga tetukyayina bwekyusizo olwaleero tukumayo omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ezo zonna bakafayo ezikomawo Mukama Taata tuzookya ebyo bikwata esaala zaffe mu bbanga tubikwako omuliro faya tusindika omuliro ogukya leka ensaala yaffe Mukama Taata ebeere ng'eyaka obutazikira ewunye evvumbe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tuyita malayika Mikayiri okuyuzayuza enkwe z'omubi sitaani z'abadde apulaninga gye tuli mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mutukuvu w'abatukuvu webala omusumba omulungi twala ekitiibwa twala amatendo kulumizibwa tenderezebwa kubanga osaanidde webale Yesu webale omusumba omulungi tukwebaza nti wetukusaba owulira Taata watugamba tunaaba n'okukkiriza okwenkananga okekakaliddaaliya buli kye tunasaba kinaatuweebwanga weewaawo tukkiriza Mukama Taata nti buli kye tusaba kigenda tuweebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata kulw'abasingozi yanukula Mukama Taata kulw'abo Mukama Taata abanoonya ezzadde obawe ezzadde abali mu zzaaliro essaawa eno abanoonya ebisa obawe ebisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale Yesu Taata watugamba tujjanga gy'oli tusabe nga bwe tuti nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu twaleero emmere yaffe eyaleero tusonyiwa okwonoona kwaffe naffe tusonyiwa abatuonoona totutwala mu kukemebwa naye tulokola eri omubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina obwakabaka bufuge buli ssekki n'omuwaabi mu bakama baffe bufuge mu mirimu gyaffe bufuge mu basingozi bufuge mu batalina mirimu bufuge mu linnya lya Yesu Kristo
Katonda omulamu ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okisa kimwe ky'omwoyo omutuukirivu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ebitaggwaawo. Amiina era amiina. Kisalo kitutambulireko nga tugenda okukola, nga tugenda okwebaka, nga tugenda ku buli kye tugendako, nga tugenda wonna wonna we tutambulira, omwoyo wa Mukama kisa kye kitukulembere mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Haleluya. Twebaza Mukama ku lw'akaseera kano. Mwebale kunneegattako mwenna abanneegasseeko omupya. Teweerabira ku subscribing, kulikinga, commentinga, kusharingirako munno omanyi alimu okuyaayaana mu ye. Ajje ng'anoonya ku YouTube awandikamu omumbejja wa Yesu Lift Up Your Faith Altar, ajja kuba ndaba mu linnya lya Yesu Kristo. Mbaagala nnyo, nsigadde nze omumbejja wa Yesu MKSM Altar yaffe tukumira ekyoto bagiyita omumbejja wa Yesu Lift Up Your Faith Altar. Shalom, shalom, shalom. Wasayuni empologoma ya Yuda fuga, Yesu tata fuga. Jesus reign.